mu kibiina ekya PFF tutegedde nti Dr. Kizza Besigye ne munne Haji Obed Lutale balindiridde kooti yategeezezza olunaku oluyise balindiridde ensala yaayo okulaba nti bafuna bail olunaku lugenda kubalwa nkya wabula babagambye nti egenda kubeera message mulinde kameiro era balindiridde kamail bannafa ba PFF n'abalala ku luvuganya gavumenti naddala abakkiriza mu Dr. Kizza Besigye balinze kamairo. Kakati katugende mu kibiina kya NUP ekisinga okulamula kakati vetting ya NUP ekutte wansi ne waggulu era nabagambye nti amazima gali nti abantu tebeebaka naddala ku bifo ebinene ne bakansala tewakyali kwebaka NUP abantu ebaluddemu naye era nabagamba nti okusinza ku ge twafuna NUP mu kubalwamu nayo sebo yabala NUP yabala NUP yagenda maaso n'okuba nti oba oliawo ebala kati okusinzira ku ge tulina akadde kano waliwo ebifo nga bimaze okulabika nti bisalibwawo ebirala tebinnaba naye tutegedde nti waliwoko abagenda okuba nti oba oliawo bayinza okuba nti basuulibwa. Kakati nabagambye nti tugenda kukozesa ebigambo bibiri akakka akeeru n'akaddugavu. Kakati bw'owulira nkugambye nti wano waliwo akakka akeeru omanya nti eyo kampu eyinza okuvaayo nga kyekyo. Kati process egenda mu maaso ebifo ebinene naddala ku babaka ba parliament bigendera ddala mu maaso akuna muchezo. NUP ejja kuleeta finalist mu mwezi ogw'omwenda nga mu wiiki esooka bwe kisobeddwa finalist y'aba MP ejja kubeja jukira nti vetting itandika nga 2 paka nga 27 eri official niwankubadde nga kiri bwekitu naye ateera already waliwo ekigenda mu maaso. Kati nsonda zesigika okuva mu kibiina munda nsonda ezesigika tulinayo enswera zitutegeezezza nti mukadde kano Busiro East Constituency Busiro East Constituency jukira nti abaagala wano bayitirivu Busiro East kuba MP abaagala wano bayitirivu. Kati waliwo leak kuno kuliikinga information ya leak zineto tugifuna mu mikono tugirina. Kati Busiro East jukira nti abavuganya bali awo bangi Matiya Walukagga waliwo ani omulala Menda Rubega Segona n'abalala bannakibiina kya NUP wano mu Busiro East Constituency. Kakati sofa okusinzira ku latest leak agasomoddwa gakulaga nti mu kampu ya Honorable Menda Rubega Segona waliyo akakka akeeru NUP eyinza okubanga nti emaliridde oba ezibiriza kuno kuba kuzibiriza. NUP erabika nga egenda kuzibiriza era nga getulina sigenda kunyonyola bingi getulina Menda Rubega Segona kampu yerimu akakka akeeru kampu ya Menda erimu akakka akeeru yadde nga bamuvuganya bangi kampu ya Menda Rubega Segona akali amaggwa waliyo akakka akeeru ayina emikisa egiwerako kadde kano ayina emikisa egiwerako. Kakati mu kampu ez'abalala tutegedde nti kaka kaddugavu nti NUP eyinza okuba nga teri mu position akadde kano okusaddaaka senior lawyer yadde nga yabayo n'agamba nti Kyagulanyi waava mu ntebe enziramu abadde n'ebitatambula bulungi oluusi nga bamuyisaamu n'eggaali bafuutu soja era nti nga tebamwawulana kubali abagenda mu DF nayo kusinza ku bye tulina abagenzo bigategata ne babyawula nga ayina okuba retained. Kakati mu kampu ye kakka keeru abamuvuganya kaddugavu byetukuwa si byankomeredde awo tuvuddewo nebigenda maaso nokuleka nti betambula tugenzeko mu kitundu ekya Busiro
Busiro South constituency. Sokao. Busiro South constituency. Abadde Ssentebe district eye Wakiso Mattia Lwanga-Bwanika ajjukira nti omu ku baagala ekifo kino kirimu Charles Matovu n'omulala gwe bayita Kikomeko. Kati nno okusinza ku byetugenda maaso n'okuleka nti tufuna okuva side wano incumbent MP Kaka Kaddugavu ewa Mattia Lwanga-Bwanika awo nawo Kaka Kaddugavu kigamba okuba nti ono ebimu kubinza okubanga byamuleetera obuzibu okuba nti kaadi ayinza obutagirabako Mattia Lwanga-Bwanika kwe kuba nti yalemera ku sajja lya Beene Sempala Kigozi kuba ssentebe obwa district ayagala yabeera replacement ye kuba ssentebe obwa district newankubadde ng'ekibiina kiringa ekyasalawo dda abeere Najja Nasiifu Sempala Kigozi sajja lya Beene nga tebasuubidde kumulabawo kakati ono Mattia Lwanga-Bwanika yabadde ayagala sajja lya Beene yabakwata obwa ssentebe bwa district kakati y'ensonga nti eyinza okuba emu ku zo lwaki tebagenda mulabawo. Kikomeko wano mu Busiro South constituency mukwano gw'omuyimbi King Saha batugambye nti kampu ye okusinza ku leeki gye tuyina kampu ye erimu akakka keeru. Wakiso owulidde ekiri awo kakati era tutegedde munda mu bisenge ebya vetting gye tuwalumbi ombaka omukyalo wa district ye Wakiso aliko kakati muna NUP Betty Ethel Naluyima incumbent MP Betty Ethel Naluyima Betty Ethel Naluyima kati okusinza ku getulobye ono Kaka Kaddugavu ke kali ewuwe mu kampu ye nabagambye nti bwe nkugamba nti Kaka Kaddugavu ebya kaadi ya Nuupu oyinza okubanga ojja birowoozaako kitono okusinza ku getuyina omu ku baagala ekifo kino ye okusinza ku getuyina omu ku baagala ekifo kino gwe bayita Sylvia Namutyaba kampu ye yerimu akakka akeeru abaagala bangi naye tutegedde nti kampu eya Sylvia Namutyaba wano ampulirize Wakiso yerimu akakka akeeru emikisa gy'okufuna kaadi mingi. Betty Ethel Naluyima emu ku nsonga lwaki mu kampu ye mulimu Kaka Kaddugavu nti nzo obutafuna kaadi kwe kuba nti naye ali mu ttiimu eri eya Mattia Lwanga-Bwanika abagamba nti ffe twagala sajja lya Beene ku bwa ssentebe bwa district nti NUP ebadde egezaako okuleeta abaana baayo mu bifo ebiwerako ono y'omu ku babadde bagezaako okuba nti nedda bagamba nedda ate era nti ne mu kitundu ekyekira municipality gy'ava yadde ng'ekibiina kyagala kuleeta musajja mukulu lawyer George Musisi ku Ssemujju Ibrahim Nganda nti Betty Ethel Naluyima incumbent MP alabika ng'ate yali ttiimu Ssemujju kakati baagala ku frontinga Sylvia Namutyaba era nti mu kampu ye mwe muli akakka akeeru Sylvia Namutyaba woman MP wa Kiso district. Katugende mu maaso now ba incumbent abawerako okuva mu district ye Luweero bano basobola okunywa ku tuzzi okusinza ku getuyina district ye Luweero ba incumbent b'ekibiina kya NUP basobola okunywa ku tuzzi. In fact amawulire galaga nti abasinga bonna ba incumbent b'e Luweero basobola okunywa ku tuzzi ekibiina kiteekateeka okubalekawo for Luweero ba incumbent bagambye nti kampu zaabwe ezisinga tutegedde nti ziri mu kakka keeru ba incumbent ba NUP e Luweero. Emukono kampu ya Betty Namboze Bakireke Madamu Teacher okusinza ku getuyina awo nawo waliwo kakka keeru. Butambala Vice President w'ekibiina mu Buganda Mwanga Kivumbi kakka keeru. Kakati tutegedde nti wano ennakifuma birala muko waliwo ko Kalumanywera ali ku ground mulala neyandibadde negubandi yagadde asigalewo mulala
tutegedde nti okusooka Muwanga Kivumbi Vice President w'ekibiina afuba nnyo okulaba nti waakiri ababaka abasinga ababaddewo basigale abatatereezezza banaatereeza. Kakati omu ku be basanzeemu obuzibu ye Fred Simbu okuva e Nakifuma abaddemu wabadde ne performance ng'eri disastrous, takoze bulungi. Kati wano ground eyogera kirala baanyagadde Simba naye ground akona, ebyawo bikyali biwanvu. Katutuuke wano wanene ampuliriza, wano wanene Kampala Women MP sibuuseewo leero Kampala Women MP akakka akeeru kali luddawa. Akakka akeeru Kampala Women MP tugenzo kamaganga kali mu kampu eya sifu yonyambeko wano kubanga akakka akeeru mu Kampala Women koze ntya akakka akeeru mu kampu ya Kampala Women MP akakka akeeru tugenzo kamagamba twekakirawa nabagambye olaba akakka akeeru wali emikisa gya kaadi emingi. Kati Kampala Women akakka akeeru nze nabitandise kambimalirize akakka akeeru kakira mu kampu ya Honorable Zahara Luyirika. Akakka akeeru Kampala Women MP kali mu kampu ya Zahara Luyirika, the outgoing KCCA speaker. Nti ono emikisa akakka akeeru kali awo. Kakati tutegedde nti wabaddewo okwogerezeganya ne kampu endala eya Honorable Shamimu Malende, ekibiina nga kyagala kumuyiiyiza kimusindike mu palamenti ya Iyala abeera omu kuba NUP flag bearers for Iyala race 2027 bamusindike mu palamenti ya East Africa. Netegedde nti abadde akyaganya agamba nti lwaki, but why baagala bamusindikire ne Kenneth Poka Kande ne Shamimu Malende bagende mu ya East Africa. Akakka akeeru Kampala Women MP mbagambye nti sofa kuge tulina kakira mu kampu ya Zahara Luyirika. Era twategedde dda nti abakulu okuva e Makerere Kavule kulu bamugambye dda. Kale no Kampala Central Constituency David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina twategedde nti awo nawo kakka keeru. Kakati Kawempe South Constituency eringa Kawempe South waliwo constituency ziringa 3 sigenda bimalayo ya rabbi lwakadde ndowooza ngenda kumaombi bongere lwaki singenda bimalayo lwaleero sidda gaza nga sibimaze ya rabbi nedda ngenda bimalayo ngenda bawumuzamu nkomewombi bongere. Kakati tutegedde nti waliwo constituency ziringa 3 ezitabudde NUP gubandi agadde okuwa kaadi nga mulala ate nga naali ku ground mulala. Of course ebibiina bibeera n'ensonga. Emu ku constituency zino mbadde njikubulidde eri e Nakifuma ayina ground mulala ne gubandi agadde okuwa kaadi mulala. Kakati awo tebannasalawo naye ate jjukira nti ekibiina kigamba ground 60%. Kakati tutegedde nti Kawempe South Constituency Kawempe South Constituency NUP eyina dilema era etidde nti candidate w'NRM ye mukyala gwe bayita Madina Nsereko singa tebabala bulungi empiki eza Kawempe South Madina Nsereko ayinza ekiri wano kimanyi Kawempe South singa tebabala bulungi empiki Nsereko Madina ayinza okujja n'abayita mu nkwawa. Bandyetaaze Fred Nyanzi era kampu ye yandibaddemu akakka akeeru
okusinza ku Getulina nti akakka akeeru kandibadde Wanyanzi era kali Wanyanzi naye okutya we kuli omu ku bakulu mu kibiina agezaako bagamba nti bannange gwe mwagala okuwa kaadi nga munafu mu gulawundi nga ekibiina kitidde kigamba waliwo abagamba nti Dr. Roy Sembogga ayina gulawundi n'okusinga ku Fred Nyanzi Sentamu mukulu wa principal kakati nti singa kaadi ya wano tebabeera bagezi kugiteeka watuufu weyinza kugenda baatidde NRM yinza okwesa omukisa kyokka jjukira weewale ekitebe ky'ekibiina era nti batya nti singa bajwa Fred Nyanzi Roy Sembogga ate ng'ayina ne ground ayinza okujja nga independent kati awakyaliwo kalumanywera of course wabaddewo harmonization meeting zibadde zituula naye nga sofa batulaze nti akakka akeeru kali wano Wanyanzi Fred nga babitambula ene pale feme ko omuntu wa bulijjo ngenda kukomawo bagambye sidda Gaza nga simaliriza leero naye kankujukize bannaffe aba big time gadgets bagamba nti bakuleetedde essimu ekirwa kaguje ku mitwalo 24 yes bagiyita kaguje ya mitwalo 24 zokka ogenda kuleka nti ogifuna essimu eyo ya GB 1028 omutwe gwayo munene bulungi RAM GB 6 eryandali ku myedala omuliro okumala ennaku 3 genda ogifune ku mitwalo 24 ne Samsung AGX essimu eyo mulembe kika kya Samsung bagirese ku mitwalo 25 kuba ku ssimu noti 7 noti emu 1298 noti 7 noti emu 1298 ogenda wali ku Ikotorio boboya mukango viwa kiseka 070 emu 1298 abegona lyo mugongo bali kawempe katale bali kawempe opposite na katale wali ku 5 ekizimbe bakiyita kawempe shopping arcade bagamba nti gwe buli alumba omugongo n'amagumba genda yo bakujjanjabe enkula ya therapy treatment bakozesa massage ne home care bajje waka ne baleka ngo wonye bulungi nyonyi ne dero mulwadde genda bakujjanjabe wone ekawempe ku 5 bagamba nti olumizibwa omugongo magumba gasesetuka ganyiga nerves omugongo gukuluma gukulemeddeko genda bakujjanjabe gwone bulungi oli mukagaali oli ku muggo okikijja no tocheba kalwa mugongo oyagala kutwala buyindi ate sente teziwera genda bakujjanjabe essimu noti 75 emu 1933 noti 075 emu 1933 noti 075 emu 1933 noti ne ku WhatsApp kweri mbagambi nze sigenda kudda Gaza nga simaliriza bino kankomewo Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Chakala MTN Kola Tunes ofuke wina ovimbe. Subscribe ku MTN Kola Tunes wangure ziboda boda get fresh vibes. Winning a million for na dimes. Chaka kozi Kola Tune. Iye MTN Kola Tunes owangure ebirabo ntoko nga boda boda ne sente ku momo. Nyiga star emu 7 noti star emu 2# obe namukisa na wangura. MTN enkola n'obukwakkulizo bigobererwa weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 emu 2 emu 2 noti MTN erungamizibwa ekitongole ki Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School Namagoma na Kitokolo semero lisomesa oluzungu n'eddiini okuva ku Nasara okutuuka ku primary ey'omusanvu mu byenjigiriza erizettungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kade lituuza abayizi ebigezo bya Piero ine Piero inga bagunjula omuyizi ku musingi ogw'eddiini nga bamuyigiriza empisa n'ennono ez'obuyisiraamu entuufu okuva mu buto anti buli jettooko liwanirira likyali ku mugogo balina tahafidho ey'omulembe nga basomesa omuyizi okuva ku yasaluna okutuuka ku kukwata Kurani ku mwoyo so nga batendeka n'abayizi baabwe ensoma za Kurani ez'enjawulo wamu n'ensomesa za Kurani olyoka okakasa nti ddala mbuga ekwagala ekuzimbya ku lwazi. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School somero lya Dene Boarding balina omuzikiti gaggadde emmotoka ezitambuza abayizi n'endya n'ensula y'abaana ennungi ddala balina amasannyalaze ne sola ng'ebyobulamu n'ebyokwerinda bisibwako
okuteekako nnyo essira okwewala embeera ey'okwebaka kaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri. Zaidi Quran Memorization Center Nasaland Primary School lisangibwa Namagoma Nakitokolo ku luguudo lw'e Masaka ng'okuwandiika bayizi kugenda mu maaso buli lunaku anti bulijjo omwangu yatta enswa. Bakubire ku 07438898886 oba 0782720695 ne 0742090242. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako, olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza weefunire kabode super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balansi omusasule mpola mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *5*5*2*1 okusobola okwefunira kabode super empya. Kabode super empya, style mpya, vibe mpya, nga tuli ffenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 0322000. Ku mulundi guli kyali kituuza, abaafungiza ku olwo kati balina we batuuse. Olugendo lw'okwejja mu bwavu si lwa kusumagira. Fungiza tukole, fungiza tukole, fungiza tukole. Lindirira. Big thing about the MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya. Weefunire essimu ya kabode super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola mpola ng'ossaayo sente ezitasukka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Chakala MTN Kola Tunes ofuke wina ovimbe. Subscribe ku MTN Kola Tunes owangure ziboda boda get fresh vibe. Winning a million for na dimes. Chaka kozi Kola Tune. Iye MTN Kola Tunes owangure ebirabo ntoko nga boda boda ne sente ku momo. Nyiga *170*2 obe namukisa n'awangura. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 emubiri noti. MTN erungamizibwa ekitongole ki ene inside story pale FM ekwera omuntu wa bulijjo yenzo omukugulu konguno. Kansala Sonko Haruna Badru gamba otya ndabira bekawala 1 bagamenti bebale kuliriza bali kawala wa bali kasubi mwebale nyumwe bali ddala abali nga ku big times mwebale nyoko anti mutuliriza. Katugende maaso ne kansuke nkujukiza BF Suma Uganda ekitongole ekiva mu America bayina eddagala erijjanja basukali pressure ulcers prostate infections n'endwadde endala bakuletedde prostate relax capsules gena kuyamako gw'omwami ziteze prostate yo bwange badde etagala ekulumya omugongo ofisa mpola mpola tubitegeera atenga n'amaanyi g'essengero kyayina weekwate prostate relax capsules pure and broken naye weeri bagiyita pure and broken immune booster gwe lwala buli kaseera gyekwate ejjagumya abasirikale ab'omubiri balina gye bayita micro 2 eneyoza emisuwa n'egijjamu ebisavu ate nga bakebera n'ebitundu by'omubiri eby'omunda omutima liver ne bakebera ekibuuma ne bakebera prostate ne bakebera blood saturation omusaayi gutambula gute byonna ku ssente entono ddala. Genda wali ku Kampala Road opposite ne posta ogenda okuba nti obasanga kuba kubira musawo Daisy ali ku noti 7 Nyamwenda noti 7 Nyamwenda 9 noti 7 Nyamwenda 9 noti 7 Nyamwenda 9 oba noti 7 12 18 noti 7
18-12 prostate lax capsules ozifune ate ogende maaso n'okuba nti owona bulungi. Kakati bannaffe aba Kashira Group Company oba Kashaira Group Company enansana ku Masjid Rahman wennyini Hoima Road bakugu mu kufulumya visa za Saudi Arabia ez'enjawulo. Abooluganda beetaaga okugenda e Saudi Arabia mu kusuubula okukyala oba muwumula beekwate bakufulumize visa ku bei ennungi. Bakola ku visa za Saudi Arabia yokka, bakola ku visa za Saudi Arabia yokka ez'enjawulo omuli abeetaaga business visit visa, family visit visa, transit visa ne visa za wumula zonna. Ne bw'oba oyagala multiple entry visa ey'ebbanga eddene oba single entry visa eya Saudi Arabia bagikufunye ku miwendo emirungi. Batunda tiketi z'ennyonyi ezigenda mu nsi yonna ku bbeeyi esoboka. Bw'oba tolina passport bakuyambako okugifuna mu bwangu. Bali wali ku luguudo olugenda Hoima oba ku Hoima Road Nansana bakuyamba okutuuka gy'oyagala mu bwangu. Bw'oba olina olugendo yonna gy'ogenda okwetoola ensi yonna genda Nansana ku Masjid Rahman wennyini Hoima Road nga tonnatuuka ku kidda ewamala. Essimu noti 7 95 63 67 noti 7 noti 4 95 63 67. Ogenda kuba ati munnange obafuna bulungi nnyo nnyini ddala bannaffe abo. Tukyalina MTN katugende mu maaso bagambye nti sigenda kudda Gaza katusooke tumalirize bino. Kati so Kawempe South Constituency wakyaliwo daireme ey'amaanyi nnyo nnyini ddala era tutegedde nti twamaze dde okuba nti tutegeera akadde kano nga bwe tubifuna nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tubifuna Kawempe South Constituency nti Dr. Roy Sembogga already bamuweereza dda sigino, already yafunye dda sigino obutasuubira kaadi ya kibiina kya NUP sigino weeri already. Akati Makindye East Constituency yemu ku constituency nti eziriko dairema. Makindye East Derek Nyeku mungere yewunyisa Derek Nyeku ayina akakka akeeru mu kampu ye, ayina akakka akeeru era kitegeeza nti ayina emikisa okufuna kaadi because his low profile era nti ono akumye oba ataddewo adequate personal loyalty to the principal. Musajja muwulize eri ekibiina ne principal era nti ne NUP ekirowoozako nti bwe tumuwa kaadi tuba tujjewo bino ebya tribalism nti omuganda atali muganda teyeesimba wano. Newankubadde nga nti ground si nnungi yadde n'akatono y'omu ku babaka mu Kampala n'emiriraano by incumbent naye nga ground si nnungi. Derek Nyeko Makindye East Constituency kakati nti ng'oggyeko ebyo byonna kakati twategedde wabadde meeting y'abakansala abagenze maaso n'okuba nti baayitiddwe wano Makindye East nga bagezaako okukola harmonization. Abakulu mu kibiina babagambye kati twategedde bakansala babayise omanyi tugafuna mu magezi bakansala babayise ab'e Makindye East kakati bwe bagenda mu harmonization n'essimu bazibajjako temu recording abakulu babagambye bana bava mu Makindye we East nti obaki oba munafu oba takoze kibiina kigenda kuleeta oyo. Makindye East akakka akeeru kali mu kampu ya Derek Nyeko obaki akakka akeeru tukalengedde awo era bakansala banno babage mu mutunde ikande tugwe tuyina order nani order kakati bwe bitu bibiri netugende Makindye West tutegedde nti Makindye West nayo bikangamu akakka akeeru kali wa David Musiri kali wa David Musiri mama ewa Ali Kasirenganda Mulyanyama ne Alan Sewanyana incumbent kaka kaddugavu
akaka akeeru kali wa David Musiri. Paal FM ekulera omuntu wa bulijjo wabuli nnyo okuba nti otugoberera. Kaakati katufulume mu Kampala kankutunuzeeko katono bino bye tukuwampuliriza sofa tukozese ekigambo sofa akaka akeeru Makindye West David Musiri sofa naye bisobola okugira kubanga vetting egenda kujja bisobola okugira naye kakati mbage nti eno gye tulengera akaka sofa frontirana kakati nga tutunuddeko ebweru wa Kampala mu kitundu ekya Kalungu East Kiruruuta Kalungu East akaka akeeru kali wa Kiruruuta sofa kyokka mu Kalungu West Joseph Sewungu Gonzaga ali seefu akyalina akaka akeeru Sewungu Joseph Gonzaga ali seefu kakati Katabaazi Francis Sibirungi kati ng'oyingidde Masaka mpuliriza Masaka kwemuli oba munyuse tunyo mumanyi okugamba mbeere ku social media nembalengera manyi okugamba tukube fireworks tunyuke esigadde dakika 14 tunyuke oba kwemuli bomu kwemuli kambawe mulindeko kuba fireworks katugira tugira kati mu kibuga Masaka yes Nyendo Mukungwe wa president wa DF munange Nyendo Mukungwe abadde assistant basa owa University Makerere bamuyita Sebina Javira kampu ye erimu akaka akeeru Nyendo Mukungwe kampu eya Sebina Javira yerimu akaka akeeru ali favored to take on Matasi Mpuga Nsamba bagamba nti yoyo Sebina Javira Nyendo Mukungwe NUP akaka akeeru kakira mu kampu ye kati kampu endala ezabadde bavuganya wano kakyali kaddugavu si byankomeredde naye okusinziira of course ag'omunda wane wa Sebina Javira kaka kaddugavu mu kampu ye Nyendo Mukungwe rather kaka keeru Sebina Javira akaka ina keeru mikisa ja ticket ya NUP ayina jiwerako abasigadde kaka kaddugavu kakati Judy Mbabali wakyaliwo struggle okulaba nigo bagenda okufrontinga ku Dr. Bedi Bwanika naye tegedde nti akaka akeeru kakirako katono nnyo ewa Judy Mbabali kakyali katono mwe kati naye kali wa Judy Mbabali Kimanya Kabonera Masaka akaka akeeru wa Judy Mbabali kakati Lugazi municipality Stephen Serubula batwaze nti akyalina akaka akeeru omanye ennaku ezo nti yagenda ne mu kampu ya NRM ne yeewula ku mbaka milioni zalinganya n'ekitundu yali ayagala okutwala pledge eya milioni 10 mu kibiina kya NRM atata mu kibiina kya NUP yatwalayo milioni 10 kati ate n'agenda yeewula milioni 4 n'ekitundu ku mbaka wa NRM ajulirize naye bagaye okay Impigi Maukuta South Constituency Dr. Joel Mirembe akaka akeeru kali awo ewa Dr. Joel Mirembe Mpigi South Majita Maukuta South Constituency
oyajofafagana ne Yusufu Nsibambi okusinza kubiriwo. Kakati Mawokota North constituency Mpigi getulaba wano Hildaman yetaaga essaala. Hildaman yetaaga essaala wano tekinnaba kusalibwawo ne bakyamukonsidalinga weewaawo bikyali bya ssaala. Kakati tutegedde nti Muwanga Kivumbi ye vice president w'ekibiina mu Buganda agezaako nnyo okulaba nti amushieldinga tabadde bulungi mu bitabo by'ekibiina ono Hildaman. Kati Muwanga Kivumbi akola ekisoboka kyonna okulaba nti amushieldinga asigaze ticket. Era nga bamagambye nti VP ono Muwanga Kivumbi ayina omulimu omunene gwaleka ennaku zino mu kibiina okulaba nti bambi ba incumbent abasinga basigala. Kati nti agezaako okuba ekikopo kya Hildaman naye tekinnaba kuvaamu kalungi. Tekinnaba kuvaamu kalungi. Kyokka tutegedde nti tutegedde nti ate omubaka omukyala newankubadde nga twakulagulawo ndi bono ng'alabise bulungi omubaka omukyala Teddy Nambooze kaka kaddugavu waliwo akaka akaddugavu mu kampu ye. Waliwo akaka akaddugavu mu kampu ye Teddy Nambooze era nti annange bironga tebiggwayo njagala kuvaano kuba nyina byesaagala kwogera. Mukono woman MP Hanifa Nabukeera si birungi kaka kaddugavu chairman wa district Reverend Peter Bakaluba Mukasa si birungi Mukono eyali mewe Mukono era yaliko omubaka w'ekitundu ekya Mukono South constituency Jackson Muyanga Senyonga ku kifo ekyo kya LC5 bwe biyinza okuleka nti obula bigenda kuba bitambula. Nambooze Mukono municipality n'agambye nti NUP egamba nti tetulina buzibu naye ne bitundu ebirala kakati awamu tebannaba kusalawo. Ne mugenda kukkiriza tukome awo olunaku lwaleero tubabulidde kampu ezirimu omukka omweru n'ezirimu omukka omuddugavu eziwerako tezinnaba kusalwawo. Kyokka tugambye nti bino bya jasi bya mukka. Tugamba nti bagabye kaadi ekibiina kya NUP tekinnaba kugaba kaadi ne vetting yaba MP etandika ngenda kuzomwezi 20 paka ngenda kuzomwezi 27. Ffe twetumwikiriza ne tugenda tutunula mu sowaani za ku mmeeza z'abakulu nga bukyali wabula ng'enteekateeka ez'ekibiina zisuubiddwa ngenda kuzomwezi 2 paka nga 27 lwe bagenda okutandika obaoliawo okuvetinga abaagala ebifo mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bakwate kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform. The inside story. Okulonda kwe tugendamu kwa muliro, we either make it or break it. The inside story.